bwe muba bulowooza bukubwa tuli ba muzannyo bubuuzeeko ku kimenke. Kimenke. Nekyogamba wakwatamu. Baali bamanyi bakutte ejjenye mbu balitutte. Gwe omuntu tubanga mu nsi mwana mbugwe oliwo. Museba abalala mu bakabye kusinga. Nekwe nsomanyi lwaki nza nti nafuba nnyo n'okubeera ennyo ku TikTok nga njogera ku buli kikyamu omanyi lwaki. Zino kila kumatya n'endowooza mwana nzimba atya mu nsi nga tebammanyi. Nilyoka nga buli mu nsi mpulira abantu gyeriyo Kenzo, gyeriyo Chameleone, eriyo Bobi Wine, eriyo Museveni, mpulira abanyumya ne Kwamini eyafa. Ninga pakapinze choka festival nzala kubanga tebammanyi. Nakambuwalirawo nengani nobanga bamanyi mu nsi mbeera mu ntya baagala tebaagala ate kasanavaawo ne ngamba nina okubeera ne mu nsi nga n'abali kwa ikomandi bammanyi. President Museveni obatyanga tammanyi. Nentandi iyi messages enkasuka ku TikTok awo ne Museveni ayinza obutagira badde mmanyi nawe yatuukayo n'agamba muzeeyi badde mmanyi mmwe abayita ekiro mu State House ku bigambo byenzije njogera nandabako bulanda oyo mumuleete bagambirawo enswa yeereese mu nvubo ate nga baagalamu aboogera babasembeze wali batuweyo ssente ababbi abo bayizofe twagala nkyukakyuka ne bajjajja baffe balwa ne baleeta enkyukakyuka ya Museveni kati mwagala ati muja muzeeyi akyakola ate omuzeeyi akola ati kyogamba jjajja otakulira kika tuli jjajjaffe tuwabula kati ffe waka waffe walaba wali olukiko jjajja yali w'amaanyi era yaliko n'omusumisi w'ekikanga we naggambye ne kati waka ate wali abawabula sinza omu ku bo kubanga ate ffe waka tulabanga baniga ati kuno omulembe abavubuka mulowooza neffe tulinayo kati bataata baffe abatoototo eri be bawabula jjajja ne bagamba kati kino ye jjajja just ateekako buteesi stamp naye nga wali abaleeta zi pulogulaamu ze bagala ye yakkiriza neera basooka mwebuuzaako nga ye asinga omumanyi ebingi kati akaddiye gwe byomanyi byanjawulo kyova kati nze kyogamba kati kyogamba nti President Museveni ku ssaawa zinasobola okuba pulaani y'olutalo nga bagikuba abo babalimba nammwe anawulidde omanyi President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku zino abadde atambula agamba abantu ate nga kyabagamba kye kituufu abadde atambula agamba bannayuganda nti ab'amagye ne poliisi oba ebitongole ebikuuma ddimbi nti muli bo batono nnyo okusinga mwe bannayuganda muli baki muli bayitirivu naye ng'omanyimu ekyo kyategeeza tagamba nti noba gw'osobola buukira omukuumaddembe n'omuggyako emmunka. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu. Welcome to Shalom 256. It's happening we tugamba abalabi baffe abalungi aba Shalom 256 abatugoberedde okuva omukulu wabadde nga taliiwo tweyanziza nnyo kuba ne tuba tutaddeyo leeti musigadde mujja tweyanziza nnyo ekyo kibeeyanzaako nnyo olunaku neeseeyanjula ekyo kyo feesi eragirawo nti mamijje naye ngera tweyanziza nnyo abantu baffe ne tuba tutaddeyo leeti era making sure mujja mwenna gye muli tetusobola boogera amannya ababeera ku live abategeeza bannamwe mutaddeyo akantu ababusala ne babuteekayo tweyanziza nnyo kati olunaku lwa leero nina abagenyi baffe wano babiri in fact awali mu makati mugenyi waffe kuba oli atugenda beera nga tuko-hostinga naye ajja kubanga yeeyanjula bonna kambawo omukisa beeyanjule gye muli. Abalabi ba Shalom 256 baaniriza nnyo mwebale kulaba
soko bakulisa abakyalidde ku Shalom abagenze ne bamulaga omukwano abapushize eddoboozi tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala n'ekirala twongera obbagamba ongera okumukyalira kubanga abeetaaga era akyabeetaagira ddala asiise nze kanooza kanyanirize omugenyi waffe Best Vibes tukwaniriza mukama waffe nsanyusa obbalaba naye nga musanyo mulaba Shalom kyabaako nga ndoonya ssente ndaba mwaweekeketa abamu bawoza beebaza bantu gye batuusaako nga naye naffe gye tutuusaako mmwa tegibamyangu naye nga amanya n'eddoboozi ze Best Vibes bannaye nsooka okwebaza bambi ababeereddewo Shalom mu mbeera eno muli bakabi nnyo mwenna abamulambuddeko muganda wange Shalom 256 yonna gy'oli kutuusiza just message eno muganda wange teri kitaggwa buli kimu kijja kuggwa ojja kuvaayo embeera etereere yadde bwo obusiyazi bulina amaanyi mangi naye tujja bulinnya ku nfeete teri kitaggwa omanyi Shalom we baali bamutwala namulaba mu bbaasi n'abasindikira n'abasukumira akayimba kange ne akasukumira wekyengera akamusiyaga nange namulaba nga ayingirawo akasukumira wekyengera gye saamutegeera omusajja aleseeyo akayimba Shalom big up no self wama bigenda kuggwa teri kitaggwa maani owekyengera yani gwogamba nze nange mumanyi nawulya Shalom amusindikira akayimba ninga omusajja wanga nze ekyengera mumadde mmanyi kubo likwata Masaka Road kirabika wali walusulako nga y'omu kubayina embiranye ku Shalom lwakyali eyo nga be bamu kubateekawo embeera lwaki Shalom ali gyali kati ng'ali kyengera eyo ku Masaka Road kyovula yamusindikira akayimba ako ku Masaka Road mami gye naye kati gwe omuntu oyinza oba nga tomumanyiiko omuntu alina obuzibu ku Shalom ng'ali asula kyengera ng'alina obuzibu ku muntu waffe kyogamba yinza okuba nga tamunyumyako omukulu ewaka ewaka jja ali mu lukundu obusiyazi bwa kibuli gwe obumanyi gwe naye gomanyi sisitemu y'obusiyazi nze newunya ne gavumenti yaffe mwana negamba erwanyisa bisiyaga gavumenti erwanyisa bisiyaga nga abasiyazi balina amaanyi amayitirivu bwegatyo gwe kimanyi nti ebyo ebisiyazi kiba kisiyaga naye ng'ate bye bimu kubisinga era okuba n'abakazi abamalayo wano e Kampala kali n'ogusiyazi guyinza n'okusiiba olw'okuba mbu ogwagalidde eddeemu ne bakuteekako omusango ne bakusiiba abasiyazi basiba abasiyazi balina amaanyi mangi wano e Kampala nze newunya n'omuntu agamba Museveni muyalemesa simanya gebbiira okuyita yayita era wano weeri naawe yekola kyogamba bano abasiyazi abajja ne bepostinga n'alinnya ennyonyi n'adda e Uganda ne babeerawo kyogamba bo lwaki tebabavunaana bwe liba nga etteeka likola liri bagamba abakulu mwana be babirimu bennyini bateekamu ssente nnyingi okubaawo ebyo naye nga wamma Shalom byonna bijja kuggwa kasaga oli straight man mami w'abaana waali wano musajja olina okuba wamana muka esente z'abasiyazi osanga ze bayisa zaali zigenda mu bbonga mwana abasajja bazirya ssente obulaba busajja bambala obusitookisi bwa gundi bwa Rainbow bwennyini obuli mu gavumenti mpozi nga abadde yavudde Masaka nga wa mukyalo nnyo mpozi nga yakavaayo bansonyi wamma banna Masaka jasi wamma lwakuba bateekamu Jessica Code nti okugeza ku muntu kale nga tategeera bintu tategeera byakabi ogeza kuwe Masaka naye bansonyi wamma be Masaka muli bagezi bigaponese kale omuntu nga wa mukyalo katyemba ngamba nese omuntu wano akimanyi nti awo Rainbow kabasi era nze wenkulabira nako mmanya bumanya nti system ogirimu nze sijirya ngamba musiyazi yeyagibumbye sijirya ate mbandya Rainbow yabasiyazi anti buli omu kati gwe kyogamba olabe mu ggulu nga musoka avuddeyo ogamba nedda kati jasi wano oyinza okikugereza gweosobola okusanga Museveni ng'ataddeko tugeze nga wano wetutudde ng'ayambadde essaati ya redio eriko n'ekigambo NUP aliga abazukulu oba n'osanga Bobby ali ku kampeyini ajambadde ya yellow eriko n'egundi ya Museveni ng'agamba fe abanupu
tekisoboka buli omu alina colors ze mwakola ki anti era rainbow erimu colors nyingi anti bo bali bambala yonna rainbow kale ne Uganda flag erina colors 3 kakati lwaki teriyo wa kibiina nga yazirina 3 era eriko 3 eriko ne yellow si bwe kiri ne buli omu yalondako gy'alina okweyisa nti Bobby yalondako red Museveni ki yellow kati bwe tulaba Musoke abeera tumanyi bagyambadde ata yazizaalina just nti bakalonda nga kabonero kaabwe kati yero kalemenvu naffe tugalya osigala naye ate ffe tetuwagira ki movement naye nga kiri kya butonde kya Katonda nti yakiteekawo yero ki ne kala ekola ki weeri si bwe kiri naye n'amenvu era tugalya naye tetuwagira ki yero ne Musoke butonde bwaki bwa Katonda naye bali ne bakafula akabonero kaabwe ak'obusiyazi kaletegeza Musoke musiyazi si Musoke musiyazi negwe nawe oli kifala tolibuuka kyengezaako kugamba nti balondayo akabonero buli kabonero akali mu nsi Katonda ebintu aba yabikola ki yabitondawo okisega ngamba kati kyogamba nti enkumbi nti abaddipi be bagikola enkumbi yaliwo wabula abaddipi kabonero bakakozesa fera we tulaba enkumbi ennaku mubaka oba ku kipande kyonna tumanyirawo waki olabe wali manvuli omanyirawo waki wanuupu ne olaba kibaasi omanyirawo omubbi wa ssente eyo yazikulukusa mu baasi twakulabako ku kivulu kyaffe bali kujja tuyimbirako najja nembakuba tukuba endongo naye tukubamu ka hit n'okatulekamu awo olinga yakatusulako obusuusi ne buli omu yavaawo ekigambo akitenda bwekiri nze gambye Shalom anti sola Shalom eyo naye yankubisa byange omanyi nagenda nenjiteeka ku status nga yankeera ekyo ne kigamba bulijjo nga siraba lyasoza Shalom gye zibeera mune ba YouTube basaayo sokoleke ba YouTube tebalina kukola show anti nenkigamba agojja nlaba era we twatuukayo Shalom yali successful ne tukubalaga waffe abakabi baaliwo ekivuno ne kiseringa singa show z'abantu ze bakola ki ze bakola era buli ajja ku Shalom webale n'abayiwawo omubiri era mu mbeera zonna kiba kyakabi olina oyogedde show z'abantu kyezo show z'abantu abantu bakoze show ne zisala nga si byakukwekirira abantu bakoze show oba muwa ne zibakola ki ne zibasala ne juice ebivulu byabaddeyo eyakasuku yali successful Shaloni Pink yali successful kolo naku era wali abalala baali batadde era ne bikola ki ne bibasala ne birema byali bingi nyere ziba successful era oziraba bugu mulibaawo anti Godfather wa Shalom siye kasuku eyo no kati ate yo mutabani weberedde successful kitegezi ya Godfather inakuba successful kinene twakulaba ku show ya Saha tiwayimba ayo bigambo bivaayo lele biki niyo budde nga bwayitawo doobo oyagala tuddeko emabega watulaganga musajjawo saabalaganga wabula balaba kale babalaga abantu bo baakiraba aye tukufunye nakyo munaye baagala mbagambe ensonga lwaki saayimba toyimba kyekyaliwo ebyo byonna bwatajja oba be batakwita n'abasajja mmwe munoonye entalo basajja mmwe naye omanye omuyimbi oba okola mulimu ki bw'oba muyimbi oba olina kuyimba ng'era ng'omuyimbi kati kikyo bwevaawo osigala oyimba oba osigala toyimba osigala era oyimba kati ku ya Shalom yaliwo before eya King oba yaliwo after yaliwo after kati ko nayimba saayimba kati kitegeeza nikuli nowemba saayimba newala nsobola okuba nga nyimba era no message nze nsindikira n'abaana ng'oli eyo upcoming oba ng'obeera n'omuyimbi oba nga just otandika okuyimba oba nga weegomba okuyimba gwe bw'oba ojja ng'ogamba abantu nti oli artist oli muyimbi oba gw'ogamba ne ku kikaakyo bamanyi nti mu kikono omuyimbi era agenda kuyimba tojja ng'olina ideology mu mutwe gwo nti ojja kukola kolabo ekusuuleko wali ojja performing wali wakusuuleko wali oli wanaakujjako interview ekwongereko kino gwe woba ojja mu kuyimba buladi gwe omuyimbi atandika kankugambye ojja ogambye abantu oli muyimbi kasito stepping bwoti kazindalo ku microphone mundi ogusooka mu studio manya oguddewo olutalo lw'okuyimba buli muyimbi sikyali omusobola baamu bakyaliibo naye obuyimbi naye bbato okitegera wabula erwanibwa muntu nga gwe teryasobola kusitula wonna okitegera
kati ne King naye musajja wakabi sho yali yenga tayinza kufokasinga nnyo ku ekyo kintu kukikolaki kukibeerako sikale gamba nti kufa abalala wabula okukibeerako okumanya peste ayimbye kuba naye sho yali ate nga kintu kimugaziyeeko okitegera nga kinene naye just mubaamu n'abantu bufala obubeera n'abayimbi ate nga kalowooza mbokakabi olwokuba kawangadde nga kakola ebyekisiru muganda wange n'enso giraba kati abantu bangi beesimbye ku Museveni bba naye wali amunyenyezaako okutuuka nga Bobi Wine wamunyenyeza tewannaba buli bujja kugamba mbu semwogere banyenya Museveni nga wano e Kampala abantu tewannawera na miliyoni z'abantu nga mmeka kati Kampala ejjudde Mityana zijjudde abantu bajjudde gwe semwogere waliwo n'olabako kampeni ya semwogere tewagirabangako jesi buli muntu ajja n'ekintu kyekyamaanyi kati gweoba wakolako ebintu emyaka gyo n'osiraana totandika kugereza abantu nti gwe nno muganda wange nze we natuukako gwe n'endongo nzibu gwe nno wano wazibu mwana waliwo bali abantu nga babatondera kukola ebyo nga bagenda baba akabi nga gwe byakulema ebintu bya destiny mu nsi gwe batonda nga muyimbi ajja kuveewa bagende Kazindaala ayimbe nga teyamanya ateeka akantu ku TikTok wayite ebbanga olimba lwerukube n'emyaka giyita naye nga bamutondera kukola ki gwenza okuba nga walina bakyalibo nga bayimbi ku kyalo balaba bakubalagalaga banywanya obuyagayaga naawe n'ofuna influence ya gurupu y'abayimbi neweegattamu naye nga mma ntobangako na calling nti oli muyimbi nawe n'ogamba bonze nakoladde ebintu gwe nno nnoogira mumweteeka mu level gyondatanda gwe gwansaba bansalirawo level kwe nnina ottuuka omuntu gwe weeshepinga kale Shalom taliwo ssaawa zino ne Shalom yakera ku machana loza nino otandika YouTube n'amanya ninatuukirira n'amanya abantu era abawe ekitiibwa nakale kati nakola ekintu kyene kigenda mu maaso gwe naye wooli wano otudde just ku yaani ya Shalom kuba tewafuna ekyo just kiki kirowoozo buli kintu gwe alina okyepushingira okukituukako kanze newe mba sayimba ku soyaani ya King ugenda dduuka mannange nyimbe ku yange nga mani nze ngamba mami je gwe toyimba ngamba agwe toyimba lili pazo deno ngamba Dr. Jose Chameleone bakwa Kazinda wali nganze nina list kati gwe kasotandika ekintu tobagamba nti ate we n'abasikoze kino ono nga tankoledde kino nze nja kuba nze wali ompuliddeko nga mbyogerako yadde ebyo ebintu okuva sayimba kuba mmanyi nze ndi muyimbi ngenda kuyimba naye nkola ebyange yaman kuba nabyewalana nnyo nabiraba ku social media naye nze nembikola ki nembyola kuba nze mmanyi nakera ku maca nendowooza ndi muyimbi era wowulira ennyimba zange n'eddoboozi lyange ndi muyimbi seeyita muki muyimbi era nga nanolimba lwenkubye nga siteekangamu yadde akakaga ne lutakola ki ne lutambula nga n'abantu balukola ki baluma kitegeeza nina calling eyo bugenda kuca nange nkole ki kati gulwaki oba oluma omutwe mbw ate saayimba ku show ya King mwate biki omuzimbira omutima oli omusajja naye alina byabaakola ki byabaakola oluusi gwe tokimuteekako okitegeera nnyo naye jasi ne mu system mubaamu bufalo oba n'abayimbi nga kukalowooza mukeka wangadde nnyo n'omuyimbi kyova olaba bunakuwala ne kabeera ebbanga okitegeera mani mulimu abantu abakambwe ennyo mu nsi nga gwe byolowooza ate mumaani abalala baabasukka obbirowooza gwe byolowooza nga gwe ate n'omuntu gwe gwoyinza okubawo n'osinza nogamba bannange nze ono gundi nfukamira ng'ate abamu balaba dreamu zaabwe ziri hayo okusinga oyo gwe kimanyi nti obwakabi dream oba okukola ekintu kyonna mu nsi dream nti Museveni yogera ku makya n'alowooza n'aba gavumenti eriko nga balina emmundu balina buli kimu nagamba kati nze kankwate abantu tugende mu nsi ne bagenda ne balwana ng'amanye ejja nakufa okitegeera naye nga dream ye yakufuuka ani president Bobi Wine buli kadde bakuba amasasi olaba gayise kwono gakutte eddani bagi likutte ono ate bamukubye tiyagaasi omulaba nga n'essiga alitonnyeza naye nga dream ye yakwenganga kufuuka ki naye nga gye yali mu music waliyo n'abanene okumusinga igi Dr. Jose Chameleone maximum respect legenda le Dr. Jose Chameleone just simple example okitegeera just simple example ba Dr. Jose Chameleone baliwo big size bebe cool naye yaliwo naye ono ye naafuna ekirowoozo nagamba ebintu mu Uganda si birungi kanatandiko kyesinga eyo dream nga ye yakitaddemu amanyi era singa yasigalayo era nakati twandibadde tumuyita ghetto president naye kati tumuyita president w'abantu just nti yapasu ali ateekamu amaanyi mu kintu kye kisobola okukola ki mami gigwetera kati singa nawe basibye Shalom gwe bazze waka newe baganoga nze bannange omusajja ali luzira nze mpedde n'otandika kukubira abantu bannange neetaagayo obuyambi okitegeera kiba kibi ne nawe ositukiddemu ng'omukazi
nodwa kati kuchano bajja baba esigala etambula nga naye bakulaba kuba ekintu oba okoze ekyo sukidde munti gwe ng'omuntu ngenda kisobola kati goyinza okwekwasa n'ogamba nti banange sigenda gisobola Shalom taliiwo bulijjo yagisitula nedda kyova nange wamma sekwasa butayimba wani kuba nayimba ewani wa Shalom ate ne walala wangi nyimba bambuukinga wayimba nakubira ddala endongo newe nandyagadde oli yali baba buli omu yasiima kayimba kyakasinga okonyumira omusibe kagenda ayimba kuba nange kabamusiyaga bagende ku YouTube bakalabe bakaita bamusiyaga by festival olina ekintu kyobadde oyogerako mu Boys ngenda kukola show yange tusuubize olunaku abantu babenga beetegese anti yo show yange tebalidde olunaku nti gundi oba lunaku gundi wabula nze nkolerera birooto nga bwe nkugambye ababikolerera ne babituukako kugenda mu maaso nga bwe njagala nkivuge era bituuka eri ntegeka ebintu abantu bajjenga bangi kunaaba kyetaagisa kulogayo bantu byonna tujja bikola kubaloga abantu bajje gwobwakaby obumanyi olina otutemulatemulayo ku bantu ebintu bizibu ebintu ebyamaanyi abantu bakukkiriza nti olina okutugoba nsi yonna kubanga obugaa tetutegeera mwana nabumazi omuntu agenda n'akubuulira ekintu n'ogaba nayono yakitegeera nze nakera ku macaggwe kankubuulya ebboyi wange n'entunulira ku bayimbi abamanyi ennyo yimba oba baproducer ng'era amanyi nnyo okuyimba ninga neero wacha abasajja no baba n'amaloboozi ng'ate amanyi nnyo okuyimba naye ng'endongo yetetambula kati ne mmanya nti mu nsi gwe kasi omanya nti ekintu omanyi nnyo kikola oba ogenda kukomaawo kubanga oba olowooza teri balala ate basobola kikola gutuuka otandika n'otunula mu waka wabalala noga oyo mubi mwana naye ng'ate si bwe kikola ki si bwe kiri kubanga buli omu yewaaka gwaze naye waba kati gwe singa bukeera ku makya kale kange ze nzikyali eni sikini sikyagala naye kankugereze ne bakuleetera Samasoja ne kyali eni sikini ekyo ne babateeka wali bonna ne bayimba nga bapukamingi towulirangako yenna akola ki yenna ayimbye wabula ne bakubiramu obuyimba bwabwe awo nga tomulyanko wantu walawo nolonda kaani golonda kaani ngamba okuwuliriza good music tudde mu mazima yogera reality kale ne waba muntu mulalo atya kale olondako Samasoja tudde mu mazima kubanga alina eddoboozi bane kuca obi owulira waaka nti alina eddoboozi ne lyrics zayimba za kabi kati aliyeni najja naye twayiseeko dda mbozi y'enkoola kale ngamba tugeze muli olese ekitono oba tulumyose ekitono oba banoonya talenti oba geto saali aliyeni bakaba kajja muwandula naye golooza naye asinza okukola ssente ku bonna oba kale asinza okubeerawo nga w'amaanyi oba avuddemu omulamu ennyo Samasoja alina engeri ejja kuba mu live band afa ku ekyo aliyeni kati nkugamba reality aliyeni yasinza okukola yasinza okukola kati example gye mbadde nkuwa yabutawuliranga gwe kyomanyi nti kyekyakabi n'okitwala nti mu nsi kyekyaki lwensonga lwaki nkugereza aliyeni nani ne Samasoja nti bwowulira Sama amanyi oyimba vokoli lyakabi ddoboozi lyakabi buli kimu akirina era amanyi oyimba kati kyali nakyo nekiveeri nekijja nekigwawo nekijja nekikuba ebimba byakyo nebikwata kati omuntu nga kati tugeze gwe n'otwalira aliyeni oyo ne aliyeni n'omutwalira Alex Mukulu nga jasi ajja mu talent search omanya Alex Mukulu kyayinza omugamba twala ate kyawunyisa abo abantu atera okugoba bannaabwe mbu genda ne mubazungu bwe babiragako oli bamugoba ku kinene agenda atandikawo anti kyekyo yeyo point we bali gitegeera nti kyetegeeza nti buli omu jasi alina different art nti gwe ensi eno singa Mukama yakera n'atuprogramminga n'agamba Mamejje Pesiti ono Shalom 5 Kasuku nti bonna mbawadde obwongo bwe bumono walowooleza ofuka nono walowooleza kati mwandibadde nga mutya mu nju tugeze okyalidde abagenyi mwenna ku ddakiika y'emu mwandibadde mulowooza kufuka era mwenna nga muyingira ekigo mu ddakiika y'emu buli omu ddakiika y'emu alowooza kuseesaamu kati ensi kitegeeza twandigibaddemu naye Mukama yakola bulungi n'atuwa obwongo nga bwaki bwanjalo nti buli omu asobola okulowooza nti kati nze ngenze kukyabanko ono agenze ku luzzi ono agenze kukola ki okitegeera kati kyekyakabi ndi gwe mu nsi tokulaminganga omuyimbi waliwo nebino ebitugamba mbusaba omuyimbi tolina kubanga ojjonkera omuyimbi oyogera ku bino waliwo nze nabagamba oli muyimbi oba ku interview
oba okola zinterview buladi abantu munsi fe muganda wange ze munsi nkola buli kimu maani ate gwe kubo lye wayitamu omulasiri asoyitamu wekimanyi Masaka Road ali omu nebinze ensoloba nesente zange neŋŋamba ennyonyi neetolooza nze ofune gyompisi oba nenfuna gyempitira ku mazzi era nenziguka e Masaka nefe nanga toguse Masaka nga gweyise wanjawulo kale munsi buli omu alina atiwe era ajja mumuggusa gyalina ottuuka janjawulo munsi nese bw'osanga kamuzeeyi gwe nendongo ogiyita ya muzannyo gwenza oba ompita wa muzannyo gwe byokolonza noba gwabisoose mu kika kyammwe naye nga ffe tulinayo n'aba abikoledda mwana ne ku mirembe gy'aboobote waliwo n'omuntu anti ebintu mu nsi olaba ebintu mu nsi mamejje bitambulira mu musaayi kyovula ffe Abaganda tugamba ennono yaffe abasajja bagirimu nnyo bitambulira mu musaayi nti weddira ki nti ab'ennyonyi nyange mu lubiri be bakola kino nti abagundi be bakola kino bitambulira mu musaayi kuba muba mukimanyi okuva ku bujjajja kale osobola oli asokugamba muffe twalwana nino omutunuulira mu butuufu nga takwata nkoyadde akasalo oba okugendako mu ttale n'ayigga akamyu iffe tuli baana b'abayizzi ate tuli baana b'abalwanyi tubula bwe tuba twogera ku kintu era tukyogerako nga balwanyi badde manyina oli mwana wa Jeno asiri mwana wa Jeno naye ndi mwana wa mulwanyi nze jjajja wange yagikuba emmundu ekinfuula muzzukulu wa mulwanyi nange era bwe mba nnwana mba n'odasi njigambe newekera nembuuza ngamba jjajja wange gyali yalwana naye n'atafunamu ate newaba yafunamu bye balwanirira mwali mubagambye ebirala n'ebiriwo kati bimukola byava ku mulamwa bo balwanirira kabaka waabwe abeewo fiiti eddembe libeewo buli kimu naye kati kabaka waaba aganibwa n'oyita mu kkubo waalina oyita lina olwana musajja mugenzi jjajja wange yaliko n'omusumisi w'ekika ky'ennyonyi ffe ssebo tuli basajja kyova n'obusajja butukoonako bwe buluga bwe biddayo bwe tulotanga butulumisa emisota ebukusobola naye nga tebiremye abasajja baloga ate gwe nno oyinza kati nno olaba ke watandise eno wano just tula ku Shalom 256 oyinza olwalamu nnyo kati mmwe temudda mukkiriza asemberera ono nnyo mulina kubanga maaso mamijje wegendereze tayimu tuyinza okulako ng'otambuliza ludda lumu oti tubizaayo byonna ayagala okukola kyonna Mungu abalaba Mungu yasinga okukola bwe muba bulowooza bukubwa tuli ba muzannyo bubuuzeeko ku kimenke nekyogamba bakwatamu baali bamanyi bakutte ejjenye mbu balitutte gwe omuntu tubanga mu nsi mwana mbugwe oliwo museba abalala mbu bakabye kusinga naye gwe nzomanye lwaki nza nti nafuba nnyo n'okubeera ennyo ku TikTok nga njogera ku buli kikyamu omanyi lwaki zino kira ku makya n'endowooza mwana nzimba atya mu nsi nga tebammanyi naye wakane nga oli mu nsi mpulira abantu nti eriyo Kenzo nti eriyo Kamiliyoni eriyo Bobi Wine eriyo Museveni mpulira abanyumya ne Kwamini eyafa Ninga katinze choka festivanzala kubanga tebammanyi. Nakambuwalirawo nengani nobanga bamanyi musimbera muntya bagala tebagala ate kasanavao ne ngamba nino okubeera ne musinga n'abali kwa command bammanyi. President Museveni obatyanga tammanyi. Choka tokai wa mzee. Nentandi iyi messages enkasuka ku TikTok awo ne Museveni ayinza obutajira. Badde manyi nawe. Yisa yatuukayo naga mzee. Badde manyi mwe abayite ekiro mu State House. Wali abayite ekiro mu State House. Ku bigambo by'enzize enjogera. Nanda bakobola. Angamba oyo mumulete. Bagambirawo enswa yereese mu nvubo. Ate nga baagalamu aboogera babasembeze wali. Batuweyo ssente. Ababbya baizo gamba mwe bafe. Ffe twagala nkyukakyuka ne bajjajja baffe balwa ne baleeta enkyukakyuka ya Museveni. Kati mwagala ate mujja Muzeeyi akyakola. Amaanyi akyayina. Ate Muzeeyi akola ati. Kyogamba jjajja otakulira kika. Tujjajja ffe tuwabula. Anti mutuula. Kati ffe waka waffe walaba. Wali olukiko jjajja yali w'amaanyi era yaliko n'omusumisi w'ekikanga we Naggambi. Ne kati waka ate wali abawabula sinza omu ku bo. Kuba kati ate ffe waka baba tulabanga baniga. Anti kuno omulembe abavubuka mulowooza neffe tulinayo kati bataata baffe abatoototo eri be bawabula jjajja ne bamugaa kati kino ye jjajja just ateekako buteesi stamp naye nga
wali awaleta zi program ze wagala bye yakiriza nera basoka mwebuza ko nga yasinga ommanye bingi kati akaddiye gwe byomanyi byanjawulo kyova kati nze kyogamba kati kyogamba ti President Museveni ku ssaawa zino asobola okuba pulaani y'olutalo nga bwe bagikuba abyo babalimba nammwe mugenda muggyeko obusajja tabukyasobola kuba pulaani ya lutalo abasajja bukaddiye naawe musajja bagamba yatambudde eggwanga ddamba China mukumanyi anawulidde omanyi President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku zino abadde atambula agamba abantu ate nga kyabagamba kyekituufu abadde atambula agamba bannayuganda nti abamagye ne poliisi oba ebitongole ebikuuma ddimbi nti muli bo batono nnyo okusinga mwe bannayuganda muli baki tuli bangi muli bayitirivu naye ng'omanyi mu ekyo kyategeeza tagamba nti noba gweosobola buukira omukuumaddembe n'omuggyako kati President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja n'atugamba nti tuli bangi okusinga abatongole b'ebikuuma eddembe abamutuufu nti tusobola oba overpowalinga nga tetubaggyeko byakulwanyisa byabwe nga tetukubyeko n'omu kubanga mwabo gwe bamwe tolinayo omusirikale yenna yadde werodiyo mu kika kyonna ngamba kika si famire gwe tomulinayo kati ffe tubalinayo kati mwabo kyogamba nze muganda wange Ssennyonja agenda kujja nkuba essasi mwabo bennyini Museveni be yatraininga maama ne wanaaba abajja e Kenya newa mwabo bennyini be yatraininga tulina mu baganda baffe kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabagamba nti wemusitukiramu baganda baffe tebagenda tandika tukuba kati ate ye President Museveni omanyi kyeyagambye ye yagambye nti ye yazeemu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti abo abasirikale His Excellency bagamba nti batono President waffe Bobi Wine nti abo abasirikale buli musirikale mbwalina amasasi 14 mu mmundu 12 yagambye 12 muki mu mmundu kati kitegeeza President Museveni yalaga nti ye yagambye dda abasirikale be mbufe abagenda okulaga obutali mu bativu baffe olw'otuppa nti buli ave waka batandike mukuba paka amasasi ge 12 we gaggwamu n'omulala akube 12 we gaggwamu buli aggwamu amasasi nga bamwongera amalanga era akuba abantu gwe tokiraba oli omusajja agamba bannayuganda muli bangi ate Uganda yammwe ekyokulwanyisa kyammwe kiri eki fulaga kwata fulaga y'ensi yolage muova nti toli mugwira wabula okutte fulaga yo yaki yaganda ogamba bannange banzibye akalulu bannange eggwanga teritebenkedde bulungi kati ate ye President Museveni agamba abo abajja ne fulaga yaabwe iraga ensi yaabwe nti bagirumire kati Barracks namba goloza erimu abantu bameka titandika ogenda ng'ogakuba abantu bo waliwo ne baji zetulaba ezitali z'abasirikale anti kati obuzibu omusajja bano betulina abatufuga nze si mbubi mmaani naye tebatufuga mu nfuga ntuufu kyovala tugikola ki tugiwakanya kati ukira nolaba mwana nti baleese amagye g'e Kenya ge gakuumano nti ag'e Tanzania nti ate ag'e Congo babaleeta ne mani ffe tulina okubanga kati nolaba kati governance ennungi eba bweti ku kyalo nze kwe banzadde chairman ekisooka nnina kubanga mumanyi in person nga mumanyi ffe defense mumanyi osiwo ku kyalo mumanyi paka ku kakiiko konna ne osi nina okubanga mumanyi newaabwe enkola ki ne kati jasi byajjamu bano abasajja nti bubi bakola basobola okugira omuntu eyaluwa wakotido ne bamuleeta ku kyalo kyammwe mani kubanga ku kyalo kali akati obukiiko bwedde obwalingawo obw'oku kyalo nga gwe mamijje omuntu ayinza okuwa nagamba bannange maama Pulosi yagenze nakwata ssente zange n'azibba kyeya ne babatuuza bonna ku kakiiko ne batuula ne baga ebbanga ono omukazi n'entunula eyo gy'atunula takikolangako era mu butuufu ne bagoba ensonga paka we yaggukiranga ne kati okimanyi abantu bali awo Luzira nga talina musango bamujja Mityana ne bamuleeta paka Luzira nga talina musango kati saa zino abagagga be basiba abantu nti oli omunyiiza okola mu faamu yeeyo n'akuwayiriza wakutta omwana owatali yadde amagezi osiba akijjawa kyetaaga ssente waabwe bakuba okitegera bakuba essimu ebyana biri ku ssomero babigoba okitegera nga osi akwata ssente nga gwe bakusiba bakuteekako omusawo gwa kukwata mwana nga tomukwatangako mwana kati ekintu ekiriwo saa zino mu Uganda Katonda yekka yalamula ate alamula bafudde ate bikyali n'amateeka tegakyakola ate amateeka gakola wa Muganda kati Katonda yalamula ate naye akulamula omaze kukola ki kufa kuba mulamu olina kubonaabona era mmwe mulwane gavumenti eno ekyuke koti za Uganda tuziggyemu essuubi ebya ddala muziggyiremu ddala essuubi ate oba muzive nako kati gwe tulabe kati ng'ebya Shalom kati gwogwo omusango kyokukwaso ne tudde mu mazima kati Shalom gwe baakutte just olw'okuvuma omuntu oba omwogerako obuntu sinakuvuma abula omwogerakokko kyogamba nti ye Shalom tebamwogerangako
ebbanga oba tebamuvumanga kati amaanyi gwoba otaddemu okujja okwata omuntu ono Shalom ali wano akola zi interviews nga byakula akolamu n'ebimu ku byegattako ku ggwanga naye waliyo ababbi abali eyo ababba n'ababba ssente za gavumenti be bamanyi obulungi n'abaviolators amateeka ono yakubye abanopo nga tebamuliiko gwe yasise omukadde n'amukuba wali tebamuteekako maanyi munoonya mumukwata okitegeere ensi terina bba bwetyo mmanyi kyova ffe tunoonya enkyukakyuka kyebintu bigondemukko bitereere oba ontegeera tutegeera naye abantu tebabiraba osanga ekivubuka ffe tuli ku mujeeyi oye ffe tuli ku mujeeyi oye n'omusajja gwe naawe obadde kimwana ogamba ki kati ate agenti katonda oyagala kubalaga mbu ovuma abantu kati nzo ngamba otya nti agenti ako yesu obadde ekyogamba essimu we bakugamba eva wa yesu naye nga kisoboka ekyo kuba nze omuntu ayinza okukuba essimu nembuguma mpoza his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nkudde banaye bannaye anti ne namba esigi nata simumanyi yadde naye naagiko nempulira eddoboozi ekiyinza okunca ate ankopi wabakubidde ankopi anti kati awo nsoka nagisula nga mzee aŋŋamba ki omanyi kati nze nkugamba mu reality ankopi be bamu ku basajja mu music industry abatagenda kuvengesa abasajja abaddala nga babagamba ono musajja wange abamuki musajja wange era babakugambye ekintu kiba kyekyo big up on yourself Uncle Palaso mwana omanyi Uncle wa kabi nnyo ne mu industry wano alinawo byakoze alese ku bayimbi we yanko sebo yanko P walisa abayimbi n'abawera omunanga tetubawuliranga ajesi tebavaayo kwogera ate n'ekyo kibi mmwe biyimbi mmwe omuntu waba yakuleeta mani olina muwa credit abababiloni banyi munongo tebaagaliza okitegeera nze Uncle P yampadde tune era anytime tugireeta yampadde remix era bagirindirire nembasumulyamu wano tebadduka kwenda awo baweemu katono oyagala balindirire bulindirizi kati gwe towazaamu ekkowa lya Uncle P akayimba tunakasanga ng'alituuzizza ku remix ya Nvumula mwakoze remix yaman olaba akayimba kabadde kokka nga kamaani katolo Uncle P banaawulira balindirire big up on yourself Uncle P obadde gwombuuza abayimbi Uncle P bayatasa okuwaayo Joyranda gwe amuleeta Joyranda ye nawulira gwe waleeta Scoop Lama gwe waleeta Fik Fameka kubaleeta nganze ate mbaleeta ngani Gulunedi gwe wamuleeta Banina Rose gwe wabaleeta abonna Uncle Palaso Uncle P big up on yourself yaman kyakabe nnyo mwana Uncle P gwe tomanyi muzeeyi bannaye mulindirira akayimba essaawa yonna remix bandenze kati anti kwa Uncle P buladi ne baŋŋamba buladi otwala luli koboko jiba misinda anti mwana mu nsi oyagalanga nnyo omuntu akwagadde ogende mu maaso abantu bangi asooka okwagala naye nga tayagala nnyo ogende mu maaso mulimu friendship ey'okubaawo nti kulya kunywa ne mulimu omuntu agamba naye oli kikyali wange naye ng'osiiba nnyo ewange wagenze n'okola ewaka osasuzaayo ki yosulawa okitegeera abo gy'emikwano emituufu nti n'omugamba kati emikwano ginyuma bwe giti mama gye kiri kitya nze pesti mwana andiodi anfubutula naye omanye ebyemirimu byekuttemu nno obumali bwange bwe nasubudde naye era ndiodi agalayo ekyana nongamba eka nkuyiyizeyo abiri oyiyeyiye bwe mukwano so si mukwano mbugwa fiya mugoba ne mukwano gwo okitegeera nga just byawo n'ekyekumi tekikuwa ojasi obeeraawo okitegeera ensi tebabwetyo olina okubeera open minded olina okuba nga obongo buli sharp buli kyobaako mu nsi olina okuba nga ogenda kifunamu tokolanga bya butafunamu okitegeera oli wano ku YouTube etambula bulamu bukole ki butambule ensi eba bwetyo buli kyokola okibalanga kifunamu yaman gwe tokolanga bya sigala wamu bande manye emikono tulina gatambozi ate emikono gyo gatambozi awo genda mu dipo onywa enjaga obiire embozi gye zinyumizibwa oba mu bbaala kati gwe mu bbaala ogenda kuteesawo n'omuntu bizinesi bulimu agenda baali mu kunywa n'abateeseza bizinesi maofiisi emisana bakimalira mu bbaala okwejjako listress ndi mu bbaala oli aba mu vaibu ddoboozi ly'omukwano goze linyonyi ogera kivulaba buli kaseera ali mu vaibu kati gojja kujjayo bosi omanyi ati ebyo biba byanyi kati gwoba emikwano egyo egy'emboozi giba mu bbaala gwe muntu gw'osiiba naye mwino maya bye mugatta bya bizinensi obala kgenda mu maaso
tugatanga ebyombo kudda mabega ensi tukuba kibozi nze siba mu mboozi nze ndigeto yuti naye ate siba mu mboozi tumye ffenna enjaga nzode nze mba mu kuwandiika nnyimba zange mba nkwati ku bintu nga bino kyanange bino byenjagala ne buli omu abe nga mmanyi mu nsi kati bye mba ngobako yama kinyumiza Mame Jaden ali ku Shalom 256 yagiddukanya paka Shalom 1 dda nenga Mame J yansonga zikwasaganya ebibuzo muwulira akantu akawulira akantu sikangu Shalom nno yakulondayo naye nga akimanyi gomanya tuulaawo badde manyi akantu bajjanga n'abasajja abalokopya omanyi jjajjange mu kyalo yagamba nga omuntu ayogera ennyo mbwe aba alokopya akatolokopya zaabo era bwe batwe bakiita okwogera ennyo bagamba olokopya kati sente z'akameeza nzisale kati yazinoonya twazisale anti ozisale omukulu akomyewo ate kati ayinza nozongezanga yamenye essenya yagalaga tewazeewo ama oba wanaakimanyira jjaga naye kati wano okawulira ng'okanoonya akameeza sikangu mmanyi byangu jasitula kuteekawo kamera obeera mukubanga tonnateekako bannange ongambye oluva ewaka kino tekiriiwo kati sikanguko abalowooza mbu batu batwalatuuze bakuba kiboozi kikyangu eddoboozi alulyaga lisika liveeyo naye bitambula kati kitatambula tunagenda okubaawo nga tulaba Mami Jaden 256 tekiriyo mukyali kwendo mbadde manye essaawa yonna tugirinda kitomu kyesuubirayo omulimu si mwangu omulimu muzibu ne pressure zikuwa oba ozirina tolina kuyingira nga tolanga ku Beef Organic and natural health products anti producer tategeezaako nabannaki mukyameeko ku Beef Organic and natural health products balina eddagala lyonna ery'obutonde eriri organic olumwa mugongo magumba eddagala balikuwa buli kimu simanya walwala simanya kifuba simanya tolina maanyi ga kisajja simanya gwe walwala ekibobo oyogerera mu nnyindo byonna babikolako ne bakutereeza just namba ozinoonye Beef Organic alinaterese products namba we ziri ziyitawawo wansi yamman nkyengijagala waliwo ka wake up call oba wakagwa bwoti ye besti okuva ewava kabira oba wagenda oba weekobaana n'ogenda osulayo omudagala mu kabira bwe nandyekobaanye naye mugenzi yali atambulira ku masibu jaga bangamba yalina eddagala erisinga naye yali avuddewo otyo kubanga abeebusoga eri be basinga obutaagala ali ensi be bamutontoza buli kadde kayitegeeza bwe banoonya omusawo amusula nina kuyita nnyo mu busoga eyo wano mu Buganda bamwagala nnyo laba kituuka okuba akumanyira abantu mu nkuuka n'enkuuka ya luno njuga ngenda bbaayo nnyo ne sappalaso weesiba ebbeeri kati baba bakuwadde tyoni ate erina kubaawo kyoga bampadde tyoni kati mba embalala nokubeera ddala ne anku kuka tugikube manyi anko gwe anko pyo yimba olinga omuzimu begapo ne selef anti omuzimu batugamba nga ku luzimbu owulirayo oluwa manya muzimu guba guyimba jukira oluba lwabanga luwooma naye babanga balaalo bana balala abalonda ente ngafuolwa ne batugamba ogwo guba muzimu kati tugamba bannanga omuzimu guba guyimba kati era omuntu ayimba tuva tugamba gundi ayimba ng'omuzimu naye ankopya oyimba ayimba nga muzimu bamutekeko ekyokuyimba ng'omuzimu naye kati gwe omanyi ankopya jadde mu Uganda n'atandika okukuba endongo tudde mazima ebyo ebiseera gwe lowoozaamu consistency gy'abadde nayo paka ku ssaawa yaako ng'era atopinga ye muyimbi ndowooza ne bubamu ku basinga obuukingira ddala wano Uganda ankopya naye era akirudde nakyo kakyovula nsogga nti ayimba ng'omuzimu kubanga abadde ate omuzimu gufa guba gwafadda ne bapromota bamutya ya nti ye muyimbi yagenda ku miliyoni 2 bwe mpaayo omu yatopingako n'agenda ku miliyoni 2 buli sho ali palaso yekka ye muyimbi yatopinga nabeera ng'ayimbira miliyoni 2 buli sho yama miliyoni 2 sho nga ziba nnyingi ate tiwawulira nga Nobert yali naye abyogera otoba simanyi oli omuwala baali bamuyitani wa TV
afi powers yakyogirako ninayo kyakabi yakubidde nafi powers akayimba anti anko ye ugambye ayimbanga omuzimu byaliwo kirenkera timu omuzimu oledde yakuliye tivite kyovulaba gye tusinza ffe gye twagala okugjako gye tugajjako zejja wange yafa tugeze kyogamba nti abakati nti sikyamumanyi mba nkimanyi yaani ye jjajja wange era ndiwadde mumusabako nti jjajja bannange obusajja bundoze nnyo jjajja butunulemu jjukira jjugwo guba muzimu gusobola olaba baani abali ku muzzukulu agamba nti mamijje nono shuno guyitirawo mu mpewo obajja n'otudagala tu kumbe guli mu mpewo oba otuntuusako n'osanyalala guba gukuddidde naawe kennyini owulira nga omutwe gukuzitoye nogakasajja kabulabe tuwadde ekibuuzi embuzi oyina nyingi era ndowooza ojja kumala leero tuwe kantu kyanene ino ttambula omwatukubidde nadde n'essaawa zigenze tugambe ejja kujja bannaye kyane yaffe tambule era nentwala okwebaza bakyali ba Shalom mwenna ababaddewo zinterview mujje muzikole kubanga Shalom aba akwatiddwa tekitegeeza nti ne channel y'onkwala era bannaye twetaaga twetaaga abantu mujje channel etambule mukole zinterview mujje ku zinterview zitule n'omusajja aveeyo nga energy akola ki nti abasajja be babadde esiga kati yaŋŋambye bashayalinga erinki tubula nze ntuteekawo kamera nga mutulabye olwaleero era obedda twalitegese leero otuddeko nabadde natuddeko kuddemisa era ngenda kuddayo mbyetegereza ave naddeeri akantu nkanyoonya mu ango kyekyo n'omusajja waba anoonya mukyala mugumu nga olaba Bobby ti Bobby afuluma emmotoka naye n'agimirira waggulu nga amasasi gakaaba n'agimirira nebbawe ng'ayimiriddeyo bwe kiba kati omusajja taliiwo gituuleko pano era ngitwabambeera eddoboozi litemuwerege n'amaloboozi g'okunsozi amaloboozi g'okuzaffe twakola makola abasajja b'ennaku zino nga baagala abawala abalina amabina mabeere kawato anti kati olaba baani bameka abawangadde nabo gwe ngamba nti oli yafuna webbina abawangadde ebbanga bweri kugamba amabina tubaleke olina funa muntu nga mwetegedde tomwagalako nnyo features zaalina kubanga waliyo features eziri mu mutwe nga tonnagikebeera ojja kulowooza nti buli omu aba na bwongo kumbe abamu balina obusenge bwa buloka ng'otwongo tuli muli ono yabadde abagira naye nze ndibbawolereza kyengezaako okugamba nti omuntu asobola ne features zonna ezakabi amabina agalina buli kimu abalenzi kye beegomba naye ng'ate ggwe omulaba anyiridde buli kimu kumbe wane wandibadde obwongo mumanye waliwo amenvu mangi kati otwongo ne bajja ne batusigasiiga ku menvu kati awo temugenda asobola kukwatagana so kube n'omuntu nga tunabeera kumukwata bina n'ofiiringa obuwoomi n'okuwulira obulungi omuntu obeera naye ebbanga sigambe nti ate baagale bano aboolubaawo babanabagamba wabula kinga beera n'omuntu yaddayo nebbina naye obeere naye odde mumazima obadde omenya waya olaba nze nalina n'akantu ke nnayogera niŋŋamba nze naye olaba bineeno ebyoga nti muwalawo yafumbirwa ekisajja ekisiru bazadde be babiteekawo mbugwe simanya otya mbusimanya biki mbusimanya bagenda kukyala kati abako butunyumyemu baleete omuntu nze ng'onaawasa omwana wange ekigenda okusookera ddala akakokuliza akaso kunyumyamu lunaku lulamba ne muko wange ne bw'oliba tolina kyolira olunaku nze ekisooka muko wange kasita mmanya nti wayagadde omwana wange abintegeezezza nkonfamize nti bituufu mugamba njagala tusinkanamu ne muko wange olunaku bwe luti lwa mukaaga nga muko wange ajja nga tutuula nina mukwano gwange yakinyumiza ku taata oyo yakikolako muganda ye nga amugambye alina omusajja n'amwyita n'amuwa omwenge n'alaba engeri gy'abeeramu omuvubuka nani omwenge mu maaso ga taata w'omuwala olunaku lwasose omusisiika n'amuwa omwenge n'agunywa kati nako kannyini akabonero kaba kakuvuddeko kati kyembadde ŋŋamba era n'amugamba kiddamu kulaa n'oyo omuvubuka kati ekyo kyembadde ŋŋamba kati bwe nnyumya naawe ggwe sikulaba nga budde bunene mamijje wetunyumya emboozi bwetutte
bbanga yadde essaawa egi oba eddakiika osoomanya obwongo bwange nomanya byonna byendowooza bw'oba naawe ng'oli mugezi ekyo kati omuzadde gwefuna bufunyi mukoowo onyiwa mutuule naye yandibadde mukoddomiwo otuule naye awo mutumye kacaayi otandike mutunyumye oleete ebyokusaaga oleete ebyekisiru oleete emboozi z'abawalawala nti faafe mu gyekyenda faabawala nga banawe owulire emboozi yaffaloyo kati bwe mumala okunywa kacaayi baleete uganda wala gyennene bagipaatiikewo egiraaso gira omuyiremu naawe oyiwemu tekikola ku basiraamu wabula nze ngezisa kuba nze siri musiraamu kati bwagikwata n'atandika onnywa naga akabonero kaba kagenzi kati ensi bwoti osomanya abagezi jasinga onyumiza nawe era kyovula mu nsi bagamba tosisinkananga muzira oba bagamba kibi okusisinkana omuzirawo nti kale osobola okuba ng'ogamba bannange nze lwendiiraba ku Shalom 256 bannange nze neetaaga kimu mu nsi kulaba Shalom 256 nomutuukako noga iyoni olusi omusinga n'obuwanvu omusinga n'obwekwegamba ojja wenna omusuubiddeko ebintu bingi oba aliko amakalakampa oba aliko ebyoyo babuuka okitege ogenda omutuukako ng'omusinga n'obuwanvu oluusi omusinga n'ekikati oli awulira nagaba pesiti era obufunamu buddogo n'ava n'ebyo masaka bambifaani n'akutuukako ng'akusinga n'obunene n'obuwanvu nenga ggwe zino zi oda z'omulayini olaba akantu k'omulayini nga kakinyirira bagenda okukutuusiza ekintu mukyakolobobo sajja oli mukweropa katuuka n'akola bamulabye dda abubaka bubatuuseeko ngamba byamaguzi kyekimu mame jaidera agenda kukuswazaako pano kuno olabye wuyo yayogedde yakunyedde abatalina akabina bonabona yatukonye dda yadde mu script kyabaddemu twatuse script twagivuddeko twadde tugezaako okukola kuba emboozi y'omukulu alina nnyingi nnyo naye katukome wano tubeerekereze bannaye tulinawo tubulayo gundi Fiki Gaza abadde okyagala kubuuza kwoyo Fiki Gaza wano twamulaba yavaayo n'ayogera yeetondera nkopi netumanya agenda kudda mu Nuupu kati asiba kuza NRM mwani ensi eno erimu abantu buli muntu era alowooza byaki byanyaluza Fiki Gaza kyali wange kati kino nkigamba simulabye mbu nga muyimbi oba bino bya buyimbi wabula mumanyidde obudde Fiki Gaza kyali wange wabula kati ye ghetto youth naye sawa zino kati naye alina byalowooza era byeyerowooleza ng'omuki kubanga naye life omanyi mwana abantu tebamanyi kyaba ghetto youth kyovula bambuli yeetuuma mbu naye ghetto youth gumanye ekyoba ghetto youth kwe kubanga weefatira ng'omuntu osigira nga tolinaako nnyo group of people around you kyebayita kana kambaata okitegeera kati Kenzo ye kana kambaata nze omanyi lwaki ngamba Kenzo kana kambaata edi Kenzo nsolomuwuliriza musi kana kama nze soogera siina bibi bya lubeerera bye njogera ku muntu nze akoze ekirungi kuola oba ekikoze nkyogerako nga kirungi lwokoze ekibi era mba nkyogerako nga kibi Kenzo sebo kana kambaata mbuuza lwaki muyise kana kambaata yadde weenaalemu nze Kenzo tetuwagira pata yemu Kenzo weenaalemu nenze gambye ekirungi nkyogerako nga kirungi n'ekibi kikinga kiki Kenzo omanyi lwaki kati mwogerako nti kana kambaata era ghetto youth ebyaddala sebo Kenzo yava mu bwa ghetto youth n'abonaabona n'akuba endongo edi Kenzo yakwata n'aleetayo abayimbi industry namanya omwana eno mu ghetto mwana okuvayo kiba kizibu kamukwatireko benkwatiddeko wakisegeera era edi Kenzo n'akwatirako bakola ki yakwatirako obamanyi tobamanyi sibamanyi kubanga yalese badansa bwe batyo yaleeta badansa ngani nani kale ne waba yaleeta badansa naye ng'obamanyi ku ssaawa zino aba yajjayo omwana wansi ekyo kyakabi muganda wange tipusuzi gwe wamuleeta mwana gomanya abayimbi oyo si we Kenzo ate aleetedde ddala abasajja abadde Gravity gwe wamuleeta yava mu Big Talent akati gwe noonyerezako abayimbi abadde mu Big Talent n'abamu nze so abamenya naye nkuwadde just lesson genda oddeyo mu katabo osome bayimbi kyabavudde mu Big Talent ogenda kwekanga nga mulimu n'abazirabo wangi nga mulimu n'abazirabo kati ekyo kyakabi kale nze kale just mu ekyo kyengezaako gamba oba ghetto youth abantu tebabumanyi nti oba n'obulumi bwo kati nga nze Pest One bwe mba ngikubye
mwana manye eno wansi ninayo bachali bange bajulio soja asegeera bajja jiwuliriza nkimanyi nayo ba magical boy magical banetaaga bonna bakolaki obapushinga kyeŋŋambo bajjayo kubanze mba nvuddeyo nabo baveeyo kati mu ekyo okubajjayo mba neetaaga ki okusooka neetagira ddambe ne ssente ne connection yadde nange nkoze eki nvuddeyo kati ebyo mba maze obikola kitegeeza ngenda kujjayo nange bayuti bange kyekikuyisa ghetto nti ntomanye obulumi eno obwa ghetto oyiseeko mu ghetto jama kati Scorpion Shabo omulaba naye kyali wange yakatandika naye endongo okuba nga jjajja naye olwolaba wali abali ku mugongo ge nga bagamba kwetuli kitegeera kati bwe bayita obwa ghetto youth tulina okuba nga mani okimanyi mwana anfata naye ne bali ghetto youth mbadde mmanyi kasita okubamu omuti wa ghetto youth olina n'oku ne bakizeeyi bakinywa ghetto youth siwe kiba muganda yamani interview ekomi kajja tusiibula abantu baffe badde ngezeko mu commercial break nebeeramu amasasi 12 anatebaamu 12 amanyi ebyemmundu kufe twali eri akutteko mundu bonna nga bagatumamirira nejjajja mwami nabangako zino firimu zetwalabanga akulaga ezindozezo akyali mu firimu za lembo lwakuba naye yagizannyako 27 togimala ye yali neguluno tujja mulaga firimu ye nti tekyakola wano Kampala naye yali y'amaanyi tuli balwaniranga mu sikale ffe tulwanira Kampala aliko ate bo balwanira neeri mu kyalo nga balina n'otutambula okujja mu kibuga kati wano mu Kampala mukosawo boda ntuukakulwanira mu bizimbe kubagala ndabirwamu Wato yo galiro yo yadukoma yuyo yapa sente nga nalaba embaliga yuyo yali abawaana yuyo bukanya media yali abawaana test vote kiki kozo mulaba waliwo omusajja yeba mwitani avumanya abantu baliko bamuda billions jobless yuyo kwata jobless billion yali awaana abasajja onaawulira emboko biri serious kyoga twetegeke bwetegesi ago engato wafunye zikutuuka nga tezibava mama engato zenina za kumalanga mu wiki engato wiki mpozi wozijjemu kutambuza ku bigere si wiki na mwezi kuba mu ngatto paka abasajja nabo balaga tebatudde ate tebatudde kati ffe totodde omuntu alwana mulingi ebaaya wangulu omu naye buli omu alwanako buli omu afuba okukubayo byakubyeyo ebikooni bane katusiibula abantu baffe tunyumizaamu ne Best Vibes olunaku olwaleero naye laba naye temwera tongera bategeeza bannange Biva Organic Biva Organic and natural products oli muntu waffe waddala wa Shalom 256 olaba Biva omujjukira owaza kati Biva bali omanyi nze ntera nnyo kudduka kola biki kalwala owulira ng'omugongo mutuufu gugize ngenda ku Biva nenegulira akadagala k'omugongo kirungi kyokka kino omusajja obedde omujjo kanga nze n'ebirowoozo sibimu Biva mpa obudagala akawepa hapo kona abalabi ba Shalom 256 mwebale nnyo okubeera naffe olunaku lwaleero bannaye simanyi ngeri gye batugamba temuvanga okwo bannange temujjanga okwo nze omusajja omuganda ssennyonjo nze mbagamba temujjanga okwo mwebale kutubeererawo mikwano gya Shalom bonna gye bali na buli munnayuganda alumirirwa na buli munnayuganda abeera ku mazima subscribe like leave comment ku Shalom 256 we tubeera nga basaponsor baffe Biva Organic banne wa Biva ja akweka offer akakonga zigambe wa Biva nzo wa Shalom 256 na wa Shalom zijakula wa Biva aliasizo tekamu amaanyi ekirabo akyewangulira era ndowooza omukulu ajja kukala Biva ye sponsor waffe banne tweyanziza nnyo mubeere bulungi mwelaba